Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizaako bassebo ne bannyabo yonna gye musinzira okubanga mutulaba akadde kano nate era tukomyewo olwokutaano luno okutunulira pulogulaamu yaffe ekwata ku nsonga z'okutunda, okugula ettaka, okumanya ku by'ettaka n'okulaakulanya oba real estate, okusurveyinga ettaka oba mu Luganda ky'oyinza okuyita okupunta n'okufunira ettaka ebiriyogerako. Olaba omuntu abeera n'endagamuntu oba ne birth certificate, kitegeeza n'ettaka lirina okuba n'obubatize nti amannya gaalyo liri mu mannya gano. So tukomyewo nate era nga bwe nakugamba nti buli Lwakutaano tubeera ne Haji Kamoga ng'ava mu Kamoga Property Consultants Limited abasangibwa e Lubowa ku Kamoga House. Ate nate okwawukanako ne Fridays zaffe ezeeyise, olwaleero tumukyalidde wakaawe era nga Haji, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa barakatuh. Owaayi, ennyumba omanyi Oluganda luli rich. Waliwo Omuganda ayinza oga nti ennyumba gali kwoleka, ennyumba kookomya amaaso, ennyumba etunula ng'omuntu. Kino ki ku ebyo byemmenye? Naye nga tonnakiddamu, nsaba otwolere ku balungi abatulaba salaamu era obalamuseeko. Abalungi mwenna batulaba olunaku olwaleero Friday, tubalamusaako mwenna abaisiraamu bagenda mu jjuma olunaku olwaleero. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli basanyufu nnyo kuba nti leero mutwongedde okujja tubange tuwayamu ensonga zino ez'ettaka kubanga buli omuzi mukwatako bubwe oyo alina ssente n'atazirina, ffenna zitukwatako zituzingira wamu, oyo asomye n'atasomye. So z'ettaka zo ziri buli omu waali zimusangawo naye tuba tuwayamu at least amagezi ge tukuwa tumanyi naffe nti gakuyambako eyo naye tugakuwa oteekewo enjawulo mu bulamu bwo bwekibanga onakyala erina okusoomooza kwoyitamu getukuwadde piikingamu byopiikinze biyinza okuba nga bijja kukuyamba, nkimanyi bijja kukuyamba kubanga amagezi gano getukuwa abamu bagasasula na ssente okwogerako naye okuwa amagezi ago ojja kumala kumwebuuzaako ssente ez'okumwebuuzaako twasalawo nti tugabane nammwe n'amagezi gano ku bwereere naawe ate osobole okufunamu gy'ofunye nonakujja ne mu kampuni yaffe okutuwagira tuwa mirimu alisi batuyalinge naawe tukuyambeko inshallah taala. So nsanyusa nnyo Mukama wange okukyazaako ewaka era ndi musanyufu nnyo. Leero mbadde nina okubeera ku ofiisi eyo naye tulina olukiiko lw'omuzikiti ate nze kyamaani w'omuzikiti, so nja kugenda after lunch, so nitalawo inshallah jeka ate nga pwe okubeerawo ku makya bino ogiraba nga tujje tuwayeemu tulabe nga tutambuza obulamu inshallah taala. Ekibuuzo kyange, gano ge maka ge bagamba nti kwokomya amaaso gali kwoleka oba agatunula ng'omuntu oba byonna tuzingire wamu tukkirire? Maka ga bulijjo siga nti gali kwoleka naye ge ga bulijjo, omuntu owa bulijjo. Amaka gano omuntu alina gafunira ku myaka emeka era ng'afaanana atya era nga mwana waani? Ate kiinaako ogamba nti mwana waani oba ku myaka emeka, kisinzira pulaani zo bw'oba ozikoze ne Allah n'ateekamu baraka mu byokola osobola okugafuna. Abamu bayinza okugafuna nga bagasikidde ku myaka 3 egy'obuto, nga gasikidde oli ne mukiraamu nga mwekiri kyagoga mwana wange era abagafu era gabagage, so tekiriiko myaka. Naye obanga mu mbeera ya bulijjo nga oyo ogaagala otandika mpola mpola, sitojja gafuna mu lunaku lumu, mu mwezi gumu, mwaka gumu, olina okuba nga ekigendererwa kyo oyagala kugafunira ogamala n'ogatuukako kubanga gazimbiddwa byonna bya wano Uganda, mataffaali, musenyu na seminti, mutayimbwa bye bagattagatta ne langi akolebwa ne langi. So kati bw'ate ofuna omuntu omutuufu n'otambula n'engini yawo bulungi n'omubulira kyoyagala ate noba nga wooli bwe kibateekamu ng'okimanyi, yes osobola okugazimba si mazibu. So okuzimba mpola mpola kuba bloka zolala zonna twazikubira wano waka, so zikuba mpola mpola banga ogenda nti ozigule sente ziyinza okukanga nga nnyingimu. Essence
because wetutunuulira wano otunudde ku nnyanja era n'essaawa eno embeera because akadde konna ebitundu ebiba biriraanye ennyanja obudde bubanga obubindabinda bange yaga okutonya weebale nnyo lwaki watunula ku nnyanja n'otatunula eri ennyanja n'otagikuba mugongo anti era ennyanja yandeeta wano sinza kugikubaate mugongo ate nga yandeeta wano banjala okugirabako so toyinza kuganda tozimba ennyumba ate nga togitunuddeemu oba weeryazaamaanyiza omugaso gwo gw'okujja wano obanga ate agoonoonye besides beauty n'okuvuba ebyennyanja n'okurefreshinga mind ekintu kino era gwona akitubuulira baga nti empewo eva ku nnyanja egumya amagumba kituufu asiri musawo ku ekyo sinza kugamba nti begumya amagumba oba tegagumya naye nga yeya bulijjo kuba nti yo kati ebeeramu nnyingiko bejja ataddawa osashuka nga mpewo nga nnyingi omusana neguba nga gwaka naye nga empewo ebeekola ki ekunta kibuyaga abeera ku nnyanja okwo nga mungi amayengo ga mangi era empewo etuuka eno nga ki nga nnyingi so naye nga terina buzibu mpewo ng'eya bulijjo terinawo nti yanjawulo okuzimba amaka ag'ebbeeyi bwe gati ate nga manene nga kwotadde n'okuba nti otudde ku ttaka erisoba mu yiika 10 weetegekera bagenyi weetegekera mikolo singa nga ffe banywanyi bo ensi eba etukubye kubi eyo oba otuteekateeka nti tunaatuukira wano kibaaki akisinza kyoyagala nze Kamoga Muhammad ntunda ttaka era nkola mu bya ttaka sanjagadde obuweereza bwo buli mu ttaka mu bya ttaka so kijja kuba tekisanyusa banza akola mu ttaka ate neekubeko enjawulo tukusange nga wenyize kwana mwe bali abati kwana rano kwa 5 naye nga tebakola muki mutaka naye kyabayagala kyoyinza kyabayagala ne buli omu aba nekyayagala ye nga buli kimu bukyakwatako abayagala sente akyalamu sente naye kati olina okujja nti oba okoze byokoze okyoga nti nkijjeko kyange nange nga sikoze sizimbye hoteri ninga zimbye kage manze wakamba nze kummula yes so kisinza kyoyagala yenza kubanga ebigendererwa bye yenga tingatayagala nenga tabiina yange banagizimba jateekamu abapangisa bamwe sente none kandi anjinjaga mba njizimbye kusulamu nga kyagala so mbanga ndi mutaka ndaba tekyandi badde kirungi ate neryaza amaanyi kinga oli wanabanga akola mu restaurant nenga ate kaseera agamba njale nnuma kati njale kuluma agogo otunde mmere kiba kiri fine njagala kutumira ku Idris Lukwago ku issue eyo gyoyogeddeko mutumiddeko nnyo Haji ezimu ku programs z'okola mu Kamoga Property Consultants mulimu okuba plan z'ennyumba kitegeeza eno plan gwe mwabeegyekubira nali nyumyako ne mukwano gwangu myazimba ennyumba naŋŋamba nti eno yagijja ku musambi wa mupiira pulani y'ennyumba kwe yagijja nali nkola ku muyimbi bamuyita jingo show na nyumba yange ya pulani ya musambi wa mupiira gweno unawe ya Bulaaya oba ya wano ekikugira mu mutwe ye engineer akiteka ku lupapula gumbula kyoyagala yina akiteka ku lupapula yes kati ekifaananyi kyonyina wemanya kuzimba ennyumba efaana bweti nkimubuuliramu ye nakiteeka ku lupapula muzimbi kyagoberera kiva mu bwongo nekijja mu reality drawing sina we nali njirabye sina we nagikoppa olambula kyenjagala so nawe wali okisoboka kubanga nti olina kyoyagala nja kibeeremu gumbula biki byoyagala bibeeremu njaga wafaanayo wati ye nateekamu obukugu mwekyo kyoba oyagala nabanga kyokituukiza naye nga sigamba nti yava Bulaaya yava eri nagiraba eri so nawe kyoyagala kifaananyira so ogikubira pulani ekizimbe ate ntitugikuzimbira kisoboka kubanga abazimbira baawano Uganda sinoni omuntu ajje Bulaaya azimbe ennyumba eno wagizimbira bbanga ki
Kuzimba ennyumba eyo twazimbira emyaka 10. 10 years. Ennyumba ogizimbira emyaka 10. Emyaka 10. Gona kulwala bloka nga batandika oziteekako so enaku lwemba ntandisa ogizimba. Giva mu planning. Okay. No saving. Ganti nsandike no kuba bloka nozuba zibeerawo. Era nebbanga tuligatta. Uligatta. Okay. Pozo kabuze kusoma cyane ogamba noweesula mu jjulume tingenda kugizimba. Aho ndasoba ku planningira. Tya inda kikola ntya nsandike na kuba bloka zibeerewo. Ngende kwa hardware nteekayo sente zange. Mwemba ngula seminti nteeseyo seminti ya mitwalo 2.5. Ngula nsawo zange ntinye nsawo zange 20 ewanyi kwa hardware. Neba namongeza ntuka ku 3. Nze mbala nsawo zange nateekayo. We wagulira? Mbala nsawo. Okay. Ne nsawo zange 10. Ku mitwalo gyange 2.5. Neba nyanda kwa ku 3 bibyo kubanga seze zange mbanzo kuwadde. Muina n'enkofu. Chicho otayina wano. So kati ogira mpola mpola nobanga osobola ozisonda mpola mpola bomaliriza bimane biwera ati ono muzimbi kamu gwe muganda ono muzimbi agenda okujja omuzimbi agatabigatte siminti abanja anaja amujja kayimba anaja ajijja bategula bala bagasasula dda Akibanga company ezikola ebyo ebintu zikizosasula ekisente ntini zofunyeko nofuna yo mitwala 5 so sasula ku mategula unoteekayo ku account bakugulya account woto okugeetaaga kabaga kuwa mulundi gumu so mumbere eyo nti bobona unaso okugizimba unajagala oplanning kyoyagala so tojaga nti uja kuzukusana ku lumu ogambe nti kadero njagala no inokola ki planning ampola no mpola banu batuyina sene za kazindo mulundi gumu naye mu mpola go genda o saving abyagala okuzi bange mino bizi bakubita ebizimbisibwa bebino okubeera okuzimba ennyumba so planning ngena kugizimbawo ofuna wogera okugizimba then otibinga kugikozesa kinga ngizimba mbifuna ntya otandika mpola bloka zino bazikubira wano okufuna ensawo za cement 5 ne bakubako ezo ofuna ya 10 bakubako ezo so yagenda okujja okugata yagenda alabanga azimbide mu myaka 3 oba 5 nenga goba okiriko kumala emyaka 10 nga kyo yagala nenga toli yakulaba yalawuza obanga kuzimba tekuliko kukerewa gwe yaga otuga nti otusiza ngotandika nenga kyo tinze mplanzo zoyina mplanzo mu ekiri yes so boinga mu ekiri ogizimba tete nti nawo sasa okay Haji awe nyini njala tujjewe ekibuuzo kino tulina baganda baffe ne bannyinaffe abawangalira Kampala n'abawangalira wabweru w'eggwanga Uganda abakoze ssente nga sina kindi abamu bakugulako ettaka n'obaguza ettaka ebyapa babirina naye nga balemereddwa okukulaakulanya ettaka lino okuzimbako amayumba oba ag'abapangisa oba amaka ng'ebigambo ebyogerwa seminti alinnya nnyo buli olukya 1 2 nyinza okugitandika nennemerera mu kubaawo okumala 3 abamu bagamba nti waliwo bebanyumira bagamba totandika nnyumba nga towezezza ssente ojja kufuna obuzibu abamu bebanyumira bagamba nti ennyumba ezimbika totawaana abantu abo oyinza bbawa bubaka ki bave ku by'abantu bw'oba ozimba ekintu nga kikyo bizimba ng'ozimba kikyo nga bw'ogenda okukuka nti ogenda kulya mmere eyiyo nakukusa kati gwe tojja kukola competition na muntu ti nzimba y'abantu batumanyi gwekolerera nti omuimpressing ye sina byaliko gweyaga nti nazimba nennemerera gundi agenda kunsekerera bagenda kwogera so what anamala okwogera kola ati akuzimbire oba ajja kulekawo ne bwoba ozimira okola wakati tewali buzibu kasobanga kiro kyo kyakirina ojja kuwona bonazifuna ojja kwongerezako bwongereza siga nti bwakyolowoleza ku kibulime kwemya byokka nti nagizimba yinza okunemerera oyinza otakutukanya miliyoni 5 mundi gumu kuzikunganya zijja zifuna okuva wali okuwokuza empaka tolina kuloweza nga miliyoni 3 ku akaunti yo mulundi ogumu ndi akazindo nenga ate 2 3 5 uzozifuna so kati no planningira mu ekintu kyolaki gwe ababogera gwe baveeko buli mwalina olugero olwo seraffe bakira nti tugulako tubawa amagezi ag'obwereere tuwera akola ekintu tandika n'ekitini kyokola ki kyolina
Chosobodde kyonya kyotandika nakyo oba okuba buloka tandika ne buloka oba eta musenyu gubeere ku site musenyu gubeereko sogera kulabanga ebizimba bibanga ebiri osobola okukitandika n'okimaliriza bulungi so ebigambo ebyogerwa biba bingi naddala mu nsonga z'ebyokulaakulana naye kyolina osookerwako asobola okufuna ettaka lisinga okubeera ezibu okufuna erisinga okubeera layisi ate erisinga okubeera ezibu nozanja okugula ettaka lya miliyoni 15 oba 2 naye nerimulema okusasula ninga tasobola okuzibako ennyumba y'emiliyoni 5 oba 10 nono kuligula kyekizibu obugayavu obuva ku kihaji abantu kugamba nti okusalawo nagamba sijja gula kitundu kino ndegamba kitundu kino kitundu kyagala okugulamu nga takisobola sosoka okugula kitundu mwosobola obusobozi bwebujja bwoba ogenda bwoba osasula banga ojja kulinda kikyo oyagala kibasiba mu bupangisa nagamba sijja nga sente azirina sasula ennyumba miliyoni 2 buli mwezi nga ziwaayo rent miliyoni 2 buli mwezi asula obusuzi nenga talinayo dapoti gyakolaki gyalina agamba nja ziteba lumu ngule lumu oba ngule ewedde basanga ennyumba ewedde oli ajja kuba alina omukwano omungi n'ennyumba ye akyagamba serezo takyala kusobola nga mpitirivu kuba naye omusaasira azimbira emyaka 10 myaka 8 azimba nnyumba gwejojo ogimudembuleko ate ozijjewa oba olemedde okugula akatini oba olemedde okugula akatini otandika ne ploti ekulemeredde poka zikulemi onokuta ezaawamu waliwo abakuba amajja bameka si bangi naye waliwo abakuba ne bakola ki kuba kwerimba kuba kwerimba oba atambula mubulamu butali bwawe tajja kuzikuba leero n'enkya ne luli nomusanga ennyumba ali apangisa ya bbeeyi nenga talina obusobozi obuzimba eyiye nenga tezino ezaale nti ye buli okuma okupangisa ono landlord gwopangisaako teyeebaza era wolemerera noba omupangisaako emyaka 10 wolemerera omwaka ogumu oba myezi 3 musibira mu mbuga z'amateeka akujjukiza wakoma kusasula takujjukiza byozosasula akujjukiza wakoma oba kyekyo nkwadde emyezi 2 kola ki fuluma wewala Haji n'abagamba ndi ffenna bwe tunaazimba ani anaapangisa ez'abanne byakwesaasira byakwesaasira bigambo byakwesaasira ntumiddeko Daniel Mugoya okay tuli ku Extra Digest mugoba nsonga of course to our viewer out there atulaba across the whole world tuli ku Extra Digest mugoba nsonga every Friday is a special day nga tutunulira ensonga ezikwata ku ttaka okugula okutunda okulaakulanya okutransferinga ebyapa nga kwotadde n'ensonga z'okufunira ettaka ebiriyogerako ba documentation nga kwotadde kye bayita land surveying mu luganda oba okupunta ettaka era nga gwe tuli naye ye mukugu Haji Muhammad Kamoga omu ku badirector ba Kamoga Property Consultancy Limited abasangibwa erubowa ku Kamoga House yawo ojja okubanga obasanga alina kyayagala kyonna nga kikwata ku ttaka weekwate Kamoga Property Consultancy Limited ayagala okugula ettaka ayagala okulaakulanya ayagala okufunira ettaka lyo ebiwandiiko ayagala okukyusa obwannannyini nti buve wano budde wano okufuna ekyapa weekwate ba Kamoga Property Consultancy Limited naawe ayagala okusurveyinga ettaka lyo oba okwerula empenda weekwate ba Kamoga Property Consultancy Limited era nga be bateeka ssente mu show eno enamba yaabwe y'essimu eri 0700 17 16 73 gwali e Bulaaya onogolako bunogozi kazeera ako baka nooti n'otandika ne +256 700 171673 ojja kubanga obafuna straight away oba bulambalamba osobola okuweereza voice note osobola okutypinga oba okukuba direct n'obeera nga obafuna twanukula ebimu ku bibuuzo by'abantu abasinziira mu bitundu by'enjawulo nga baagala kumanya ku nsonga ezikwata ku ttaka era nga previously show yaffe waliwo bafunyeemu embeera ey'okwagala okumanya ku bintu eby'enjawulo so tugenda kuba nga tuddamu emu ku bibuuzo byammwe n'okwotaanya kwebyo temubuuzizza at the end of the day Haji njala tutandike n'ekibuuzo kya singa bukeera ku makya
omukyala oba omwami n'azaala omwana we, bw'amala okuzaala omwana n'aweebwa amannya siraamu ne bamuwa erinnya sheeyi, bamukolera akiika oba abakatuliki oba abalokole n'abatizibwa n'aweebwa erinnya nti oba ye Peter oba Pawulo, n'ery'ekika kyabwe mu busiraamu nti oba ye Hamza oba Muhammad oba Ibru oba Isimu oba Faruku oba Ali, ne bamuwa n'ery'ekika kusinziira ku kika kyavaamu. Awo nno omuzadde n'ayagala nnyo omwana ono, n'ajja mu Kamoga Property Consultants Limited n'amugulira ploti 100/5 100/100 oba ne yiika ennamba, n'akwata amannya ago n'agamba nti era still mmwe ba Kamoga Property Consultants munnyambe ekyapa kino kifulumire mu mannya ga mwana wange nze nga siriiko. Then along the way n'ayagala oba omwana ayagala kumusomesa fiizi zibuze, oba omwana ayagala mutwala bulaayo bulamu bukyuseemu, oba sinakindi waliwo ebigwa tebiraze, omuzadde ono n'ayagala atunde ettaka lino ng'omwana ono tannaweza myaka 18 kutuuka kuba nti yeesalirawo okuteekako omukono. Kiggwa kitya? Ettaka eryo libeera lya mwana, obuvunaanyizibwa bwo kasooli gwa libeera mu mannya g'omwana liba lya mwana, gwe tolina okakwate konna paka ddi okujja bw'obanga okyogala oyagala fiizi, oyagala kukyusaamu, oyagala oyinza okubanga mulwadde agafuna bujjanjabi, ebigwa tebiraze ate nga biri ku mwana, olina kudda mu kooti. Kooti gye kiggweera kyaba kibeera mu mannya nga kiri mu mannya ga mwana mayina atanaba kwesalirawo, oyo okubanga nikyokikolako olina kudda mu kooti. Kooti gye njja okugenda otegeeze omulamuzi, okola application omugambe ekyapa kiri manya ga mwana wange, nze taata weze maama we, banze maama we ninja kikozesa. Wabula ensonga z'oteekayo mu application eyo zino kubanga zigenda kuyamba mwana. Togamba nti omwana nze muzaala ekyapa nakigulira mwana nenze ngenda kukola mbaga mu mpenja kukyusa, tebajja kukikuwa. Yadde ekyapa gwo kirina tokirinako buyinza. Kasa kibeera nga kiri mu mannya g'omwana ate nga tannaweza myaka 18. Ne bw'aba agiwezezza onakusobola kufuna consent ye kubanga kiba kikye. Transfer eno kasobola kisa kiba mu mannya go nkidda mu mannya g'omuntu omulala, gwe kizzeemu yaba alina obuyinza mu ki, olutambi luba lukyuse. Kati nga wanga mwana tayetegerera onasigera kufuna lukusa kuva mu kooti, otekayo application n'osaba ensonga z'osaba nga bigenda kuyamba mwana oba kulitunda oba kulisinga mu banka, olina kufuna court order. Era kooti esooka okugamba nti leeta ku mwana oyo tumulabeko wano mu kooti. Nima mukutuma nti uno omwana siwizi zibuze ombuuko osomera wa ozoba ng'olimba omwana naye bamukolako cross examination omwana kubanga bayogera obanga ddala mwana mu myaka 10-15 nowe 7 ayogera nowe 5 ayogera osome what is your name obaza onzo mutega atali ye baja mwana yajja gaddamu amanya gaki osomera oba tosoma ajja kulira amanya ki ajja kugera ati nsoma oba sisoma. Yes, era wabanga nga oyaga kumujjanjaba olina okubeera empapaliza nti mwana mulwadde agafuna bwejjanjabi era agenda jindi gyagenda okufunira omusawo we abayi biwandiise application gy'okola oteeka mu kooti obiteekako you attach. Si buli application gy'okola nti ogenda kuyamba mwana otekola mu kooti nti bagigulantinga waliwo ezitubira bazigoba nnyingi ensonga gy'oteekamu era okubanga egenda kuyamba mwana babi mulamuzi kyagenda okukola kiba kiyamba ki mwana, era bajja kubuuza omwana biki biriwo. Singa ng'oba otadde mu application nti omwana mulwadde wa mutima erina kubanga gutodi musawo musawo alina kuba akoze ebbaluwa aga nti omwana muki kuteeka okubaako supporting documents. Era kubasinziira bagamba nti omwana mulwadde wa mutima etaka kumulongoosa ate takale weriri mubukadde 10-20 so muyamba nadde engulu najja birajja kukola birala. Thank you. Awo nyine Haji wenjagala okubuuliza. Here comes a scenario, ettaka ly'omwana liwamugulira eka namba omwana wo obukedde ku makya Allah ageze omwana n'alwala omutima
yes mwagale miliyoni 2 3 4 oba 10 mutwala India mulongosa mutima kooti ojiwadde application osaba kooti ekugrantinza application eyo egambye nti go ahead ettaka eryo mulikozese kyemwagala comes a scenario ettaka eryo ligenda kutundibwa transfers zino zisayiningibwa zitya era still ono akyali mayina mayina tena wasayininga kati kiggwa kitya anti uli court order eno kyekutwala mu kooti era ekyapa ekyo bakyusa by court order teweetaaga nti biki tomwana asayiningawa nebino byotadde mu kooti ebyo sinza okukyusa ekyapa ekyo bibisupportinga paka tuwadde ono yetaata w'omwana tumadde obuyinza akola ki atunde ne registra oba akyusa ebyapa limuje aba munnamateeka taba mulimi aba munnamateeka omulimu gwo omukulu gwa kutapula mateeka so naye obone tekyaba kiri mu mayina amanyi byagenda kukosa ki okusaba boboze ne document eyo tena kyajja kusumba kubanga obakote bakwadde obuki obuyinza era wabala mulwadde paka sino bajuulira mu bwangu bajuulira mu bwangu otekayo leero bajja kwenda ku ngabbi bafikisinge mugine mu kooti bajja kwa walinzi tupakula kweziri bajja kwanguiza God forbid kyengenda okubuuza singa bukedde ku makya ng'omuto avudde mu bulamu bw'ensi Allah amukoowodde naye wamugulira ettaka 10 ku 10 Ntebe Road 10 ku 10 Masaka Road 10 ku 10 Jinja Road lidookinga ku Kolansi kuli omuto avudde mu bulamu bw'ensi anti ekitegeezo waba avudde mu bulamu bw'ensi eno yaba afuse deceased mugenzi ettaka eriyo omuntu nga mulamu ebikolwako birala n'omuntu nga avudde mu bulamu bw'ensi eno bikolwako birala awo tuba tutunda ekyo ekita letters administration era okwata death certificate eraga nti akoze eki afudde nogirwa di musajjenero nogamba ono omuntu akoze ki avudde mu bulamu bw'ensi eno ndako ne search y'ekyapa ekyo eraga nti kiri mu mannya ge then ba processing bapula ne oba kitaayo nga gwoliwo tukotiza okuwa nibakuwa obuyinza nga ggwe era ekyapa baba kisazaamu wali basajjako amannya ge bajjamu letter administration gye bajja okukola ki okukozesa oba nti basazako amannya ge badeke amannya ga administrator ekikolebwa nga mulamu kiba kirala ne bwogamba nti avudde mulamu ensi eno mugenzi kiba bugenda mu letter administration bingiramu amateeka era toga nti engeri gyafudde kati nkyobyekolera nedda ate oba ogenda muki wali musajjenero banga omwana muto siga nti abatalese kiraamu ni omwana muto dema kusunsulamu ne mutuuza family meeting mumuzaala omwana n'ettaka lyeweriri era mwe abatuta ensonga basobola nti mwe batuufu nawe abateeka ku minzaani si buli agendayo nayogera nti abamutuufu era bajja konfaminga omuntu yafa leeta ebiraga nti yakola ki yafa death certificate ejja kugireeta bebajja osinziirako bakusindike mu kooti yojja okujja ebbaluwa eyo yojja otwala mu land office land office ye katoga nti omuntu mugenzi kyekusaba baluwa evudde mu kooti. Thank you. Yes. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. It's a Friday. Friday is a special edition. Tubeera n'omukugu Haji Muhammad Kamoga nga ava mu Kamoga Property Consultants Limited abasangi wa Kamoga House erubowa ku Ntebe Road yawo. Era nga nkugamba nti ojja bafuna ku namba y'essimu 0700 17 16 MTN egenda etya 0775 500 700. Thank you. Haji yonga tuvuddeyo njagala tutunuulire singa ng'omuntu abeera yagula ettaka ana kwana mu tawuni asasula obusuulu bw'abanga yagula ettaka bibiri byanjawulo bw'abanga yagula ettaka tewali kimusasuza busuulu obusuulu busasulwa oyekka atagulanga ttaka ali ku kibanja ali ku kibanja era ekimeza ku kibanja nti aba akyabanjibwa we wava engombe egamba nti kibanja kyekibira kyekyo era najaga nti nagula ekibanja bw'abanga yagula ettaka naye nga tanafuna kyapa tasasula busuulu naye bw'abanga yagula ekibanja ku nnannyini ettaka aba alina omuwa obusuulu. Obusuulu buno tutandika okubusasula ku bugazi ki obw'ekibanja? Ploti yonna
ebeera ku kitu ttaka ne webeera 15 kwa abiri kati ni nnyako naawe ako bakusonyiwa tebakusonyiwa era nanyi ntaka ajja kujja banga nyina ntaka kyajja kujja ajja kujja wandike abali ku ttaka li n'oba noyoko ebibanja 10 ku ttaka li buli kibanja ojja kisasulira ezindi zaakyo n'oba olinako 5 ku 5 ojja kisasulira ki ku lwazo n'oba olinako yiika 10 esasula ku ki chozi ukatogandike na kabanja banku kabanja kabako ensalo zaako kalinaanyi okawera buki okawera obusulu so buli wobango into ina chapa oyina kibanja ino kiwera obusulu bulogandi kibanja no kyatula wabo utigeza waliwo kyakubanja kyekubanja kyechapa yes so kati wabaina poti eyo wabayagula itaka tasula busulu ni wabayagula kibanja ni wabamaze ku myaka emeka sasula busulu obusibwa nti bwakiyagalire bamuteeka bukake era bwe otabusasula obeera we wadde tikiti kujja ku kibanja okwo bulambalamba awatali shortcut abasinga obungi ebibanja babivaako dda nti bamanyi nti babivaako kitegeeza kyekyo Haji kitegeeza nti babye mu mateeka beegobako tebakyali babibanja ne wanagana yekubira enduulu mu kooti kooti emugamba otokyayinawo okujjako nga yeesootinze kati azo babaddeko nga ngobere tamanya niyo butamanya tebukugisaako musango bwobanga oli ku kibanja nga towa busuulu maze mwaka gumu 2 3 ensonga nanyitaka gyekwasa alina kugube ku kibanja ekyo teyajja kuwuliriza kubanga jagenda mu gavumenti yennyini yajja okukolaki okumuwuliriza ensonga ze siri muteeko ino okuwa buki obusuulu so batu nga towadde busuulu oba yegobe ku ki kiga nti waba yegobyeko atali nga takimanyi neta n'entaka nazuuka naga nti kati nze okusa entaka yange ndyetaaga ajja kutwalayo ensonga yo naba atwalayo ensonga yokka neteekayo ensonga ey'emu tetatwalayo ensonga nnyingi nnyo kitwala bbanga ki omuntu okubanga bukeera ku makya emugamba nti kati ono yeegobye ku ttaka kasaata bwa obusuulu nga kumala bbanga ki nawamala emyaka 3 nekuteka amaze emyaka 3 nga tebabuwa ate nga sente ziri kange ntini mutwalo gumu wabo mbawo na 15 bamba wayo na mitwalo 3 omu ate nga sente za buli mwaka sasula mundu gumu buli mwa mitwalo 3 mu mitwalo 5 15 sente ntine abantu bagayala bugayazi so kati baba tusasudde busuulu obwo omanya nti weegobye kuki sente zino Haji sasulwa myezi 6 mwaka myaka 10 mwaka annual fee tigeza goba mwaka buli mwaka solo mundu gumu nenga ino kubanga kibanja bakifuna makoma matuufu otavino gamba n'entaka abadde n'ettaka lye talinako wakibanja gwamanyi ojja n'olyetulwako n'ogamba nja kuwa busuulu mebalira abakyokooza batyo naganzize era basinga obungi abaga nti mbumuwadde abuganye baba basinziira awo oli abatakumanyi ate kati anakwata ate omuwa mutulu baki ne kati olina okutaka wesettinge bulungi wano nti alisi nanyitaka akumanyi kyekikumanyisa nanyitaka nga ddala akumanyi sente z'ekkanzu tomugulira eno yaluge gyagenda okwambala bo bakikweka muli nti kanzu nenga zibeera sente enkalu bw'otagende wano ku Galiraaya n'ogula ekkanzu oba empambire nagimutwalidde ekkanzu yagiganye eriko n'omuleera agamba nti si yeeyo gyabategeeza mbyetaka tabategeeza ekkanzu ziba sente so kati nga tolina kugula nanyitaka oli mutamu sinaye ezo ganze kyakalange sikola ki buli agezaako kutunda aguziba ngusaga omuwa nanyitaka gwabasooka yakugula tolina kukuwa muntu mulala weeweeru so kati mu mbeera eyo wewagatunda kibanja kyo so kwebuuza ku nanyitaka nebangi tebafaayo batulwange baagala nenga ate ne bali abettaka tebamanyi kyakkola ye nga kyayagala ayagala nti bwagagenzeewo ekibanja tamuwadde busuulu agala amuvume bavumagane basika omuguwa nja kumuvuma ttaka lyange nonamuma tajja kuvaako ye nga lowooza kyo shortcut kumbe kugwa babawa amagezi abaki agatali matuufu kumala biseera kufuwamuka mu kiseera gwe utuukayo kwesa amateeka weegali agenda okuyambako mu nsonga ezo nokuba nti amateeka ago balowooza nga agajja okulwawo naye ge galina solution yennyini nnyini nonakola birabe byonna nga tuyise mu mateeka gajja kukomyawo ku tteeka ligamba ki tojja kumusengu newaba nga azze ku ttaka lyo notamufaako nazimbako ennyumba nagibeeramu tojaga nti ogere mu makyoge nti mbasendawo muveewo tosobola nomala kuddayo mu kooti
Newe chakaya ngali tomumanyi yali wamba nagendako gutwina kyo kimanyiko ozze kwebali kazi wake nyumba nabeerako najiyingiramu nabeerako mateka gajja mumanyi ojagenda okumujjako wetaga court order ate oyiferedde bilifane bitaka ndadoli ajja kutakalyo ate yebo yali ajja teyajja na court order nego okumujjako ojetaaga era bogeza n'ogigenda yo nti n'ondegana amampaati go mboyina akaapo ogenda obajjeko wakuba nti nga bagenzako ku mbukyamu menyako amayumba go basiba trespass ettaka liryo ekyapo kirina nabwe yazimbako ennyumba mwaswa ne famire ye n'ogenda n'otwakiramu omusende omanya ate go gwajja okusiba bavundikira bagalidde kukoza amateeka gajja kugaidinga so kumujjako muki mwimanzi ogerako naye nga agenze gayazizeko bwe yazisi wetagisa maanyi mangi kulaki nga ya season eno badde nawo kasooliwo toddamu kusimba mu season ajja era naye amanya kungula ono ogende yogera naye so si kusaawa kasooli togeza wanji togeza okiddamu togeza nanyitaka nogera nosawa ennimere y'omuntu bw'ogisaawa oba weegobye naye ate ku ttaka lyo kuliryo oba yes ozoba badde olina yiika 30 oyalinako yiika emu kasooliwe nogera nokolaki n'omusaawa bwamwezi gakuweereza nti kuki saawa bw'olaba saawa eyo yiika emu n'ogisaawa nezirabira omwendo ojja kuba ozeegobyeko tojja kukomaona nti bijja kgenda muki ku poliisi mu mbuga z'amateeka mu kooti bagambe bintu biri mu kooti nindako bebinaggwa tokkirizibwa tosobola kulinnyawo awo paka nga kooti esazeewo awawo nga wali wadde kyangu okumuwa season n'agikungula motozi zaawe naye oba okola naye nki endagaano era bw'oba olina ettaka lyo nga kulingira kujjako abatuuze beera kwati buli mwaka obeera nga okolaki obawandiika abantu abali ku ttaka lyo kijja kuyamba ki okipinge records nole yabadde atunda amanya nti bammanyi nti kwendi nyina yeeka zange 2 ate bwe naatundako nensaba nsanga nemu kitundu natundagana nakiguzaani bapime bamanyi nti ono alinako yiika 5 alinako yiika 6 naye kati abasinga obungi ye nanyinta katafaayo nakupima abantu be. Thank you. E Bulaaya waliwo omulabi waffe ow'olulango tetujja kwatula mannya ge naye nga mukyala agamba aguze plot eziwerera ddala mu bitundu ebyenjawulo mu Uganda muno naye yatuusizza time eyeegula ave ku kibanja afune ettaka anoonya gwawe ekkanzu nannyini ettaka amubuze tamulaba atandikirewa ploti aziguze ziwerera ddala ayagala kutandika zikulaakulanya akomawo mu bbanga etali lyawala okuva ku kyeyo ddala obubaka bwe bugenda abali ebweru nga nobe mutuma abasinga obungi tebayinza bakola byabwe togula kibanja toyina nnyitaka etteeka lirikkiriya nawabba abana be Kampala kasajja ayasasaki nalukulekamu tiwandiguze kibanja toyina nnyitaka naye oba wakola ensobi n'ogula si enkomero y'ensi era oba kyoyinza okukola bw'oba tomanyina nnyitaka naye nga ettaka lyakyapa ojja kujja tukuwa basaveya tunabakuwa bagende ku kibanja kye bakipime bakipima bagenda kitunoonyako ki coordinates coordinates ezo zetukwata tuteeka mu land office tumanyi nnyitaka land office ye mumanyi kuba nti tomumanyi kitegeeza nti taliiyo gyali kola coordinates ezo netuzikwata noluma kupima saveya nazikwata nazimupima tuzingiza mu land office yo gatozituuza mu booti zireeta ekyapa ekyo zireeta wezitudde poti namba mwetudde poti namba wekwala poti namba ti poti namba yitu wetudde bagireeta eyo gyokebera eri mumanya gaani oyo gwonoonya oba ojjasa omutuuka kunanyintaka omutuufu so kitegeeza aba Kamoga Property Consultants ekyo mukikola tukikola netukuyambako obanga wagula gwa mu nsobi n'ogula nga twagula kyakyapa naye oli kukibanja nanyintaka tomumanyi so tukuyambako notupira nti nanyintaka yoono document ndo ntuzikuwa nti ki gyezino wano tumanya ne stage kwe kiri bwekibanga muntu mulamu omanya bwekibanga muntu mugenzi atuga nti kyapa kyanki kya mugenzi so notandikiraawo
nebo banga onjo banga omo kuba mulala nga amumanyi ninga lemedo okugenda naye yenga mwana ajja bajja kuda mbyakola ki bakusika muguwa awenzo kubanga yaga kumugulako atiddo tenda kataja kuwa cyapa cyo kutsarako akutidde bajja kunjo kudoka no dande cyebulaya togera naye kubanga tuli ku ground anjo kutyo nsije cyo kuwa cyapa banji nyo by the way aba balandi road ne balandi ready agamba nti nkozesa musaveya wange sikuwa cyapa cyange babandanga nachikuwa yatogera naye ntubulira gwenje ba ekikutabanyanga kiki ntoga kasabanga kwakosa musave yawe agenda fulumya cyapa noba kwesa save yo uwo na fulumya cyapa uri bayanga yo icyagala tumeka kola ki afulumye cyapa so mu mbere eyo tukuwabula munzo banjo okulanga tubimanyi tumanyi byokola so kati tukuwabula muntu ganti bwabanga embera ya kufuna cyapa please rekodi akole ki apya akoze save yawe musofune cyapa kakana soko yokuyambako mu mbere no abatamanyi kyakola yengalo zajja ko samuki atenze kujjanga tayina wakasera katini so fe tu engaging tujja kugera n'oyo ali kugura kuba ku namba za simu ezo tukusomedde neziyitawo wansi awo neziri wali okusobola okuba gwe ali mu scenario eno of course yatubuza ekibuuzo ali omu but you might find out nga banja bali mu scenario eno nga banoonya bwe bagwaye kanzu ne gwe bawe kanzu n'okwegula nga tebalaba muntu gwe balina kuwaati sente zino nenga teki kanzu kino n'okuteka n'essaala nti oli gwogiwa ajikirize kubanga bwe kyokola kiri mu mateeka tudde okuteka tegamba ki togula kibanja tulabe nanyi ttaka ozo tokayo nagamba sijagala ttaka lyange sikola ki siritunda sagala ko wakibanja tuzobajja kuddayo kujja wadde sente wazikudiza sente zo nibo tokayo ng'olinga ajja kuzagala ajja kugana naye tumuwe sente ze ajja kukkiriza era ajja kukkiriza akuwe kanzu ate sente ze kanzu tezitegeeza nti zakwegula eze kanzu baza kanzu yasikutegera nti oli kuki kutaka lyange simba kikomaawo. Thank you. Tuli ne Haji Muhammad Kamoga owa Kamoga Property Consultants Limited abasangibwa ku Ntebe Road yawo ku Kamoga House nga bano bakola badiringa mu ttaka. Munnayuganda awangalire Uganda ne munnayuganda awangalire mitala w'amayanja bawaberwa eggwanga Uganda yitako mu Kamoga Property Consultants Limited bakuguze ettaka bakusurveyingire ettaka lyo bakukole proper documentation ku ttaka lyo bakukulaakulanyize ettaka lyo at the same time ofune n'okubangulwa ku ttaka so yitayo ko buli kimu kitambule bulungi nnyo. Haji njagala tutunuulire ova kukyogerako kati of course sente y'ekkanzu nti oba ekkanzu tetegeeza kwegula totally different. Yes. Kuba kumanyikwa nti oli ku ttaka ly'omuntu. Thank you. Njagala tutunulire Haji omuwendo gw'ekkanzu abatulaba ekkanzu eyogerwako it is money. Monetary money. Monetary sente mu sente. Si kanzu eyambalo ey'okwambula si kanzu ey'ekisiraamu. Cotton Polisita Idris oyina kanzu zaawo nga 10 muffe ffenna nga bwe tukola. Idris yatusinga amakanzu. Ebisajja ayina ekkanzu ayina eze Saudi Arabia ngaana mu kiyemba ayina 2. Allahu Akbar. Tali bubi okutwalizamu. So Haji yatutunulire what is the key factor that determines omuwendo gw'ekkanzu era kyakubiri ku ky'abantu baagala kumanya ekkanzu eno ebeera sente zino ziba equivalent to the money ezagula ettaka ziri less oba ze exact oba above. Kisinziira ku nanyi ttaka kyabasazeewo kubanga nti ekkanzu yentabiro egatta wakati gwaguze n'olya ku ttaka ly'omuntu kukkiriza landlord tondafuuka wa kibanja ki kuzisenze ekkanzu zizikakasa nti oli wa kibanja ku ttaka ly'omuntu sente ezo kiza nkolagana gy'olina naye teziriko nti zasalira ez'obusuulu zibaako ezazesalira ez'obusuulu gavumenti yebugereka naye zino ez'ekkanzu nanyi ntaka yakola ki yazigereka. Ani agereka ekkanzu? Nanyi ntaka asinziira ku ki? Ku valiyo ettaka we liri. Tuweza sanga ika ino tunga mu kitundu na ika ya milioni 10.
wamu eka emu ya milioni 5 wamu eka emu ya milioni 5 so milioni 5 eka tajja kusaba kanzu ya milioni 2 tekisoboka ayinza kusaba yebiri ayinza kusaba yemu ayinza kusaba emitwalo 5 kanzu ayinza kusaba ayinza kukiza nobeerako ne kubwerere nakukkiriza olubegoze Kamoga ndiwe nonedira ngabi oyo mfuse mutabani matovu beera kuki sinzira enkolagana yo nyaba singo obu na butya boze kikulu nnyo boleta amalala ku nanyitaka nakuleta kamalala jako jane so ganti nanguze omufule wa rais ku kyawa omusanje mu kyalo gobera mu Kampala goze wo kyalo nti wa kyalo omuvurugire eyo kuwawe ajja kulaga amateeka niyo mulaga nti oli wa wansi kakkanako bano bantu bobera nabo ajja kusita woze bojjanga weregera waggulu ajja kulega waggulu bojjanga oli wansi tekikujjako tinyakyo kujjako kakana kuoli nanyi kubanga kyekiche bagambe konkome bbire nyanyi nkigaji nti oyinza obanga omuntu olasanzeyo ku lubimbi yalinga ate yalima muwogo we yalima kasooli ate nga ye mukamaawo noyagala omutuntuzo omutyoboole omuvoole yajja kuvoole ebisingawo ajja kola kigambo kimu sisenzaako babibanja ku ttaka lyange ng'olwamaze aveewo n'okuvira kuviire dino tulemagana mu muwendo gw'ekkanzu era bwe tuba tulemaganye ku muwendo gw'ekkanzu kiggwa kitya temulina kulemaganwa kubanga bw'osobola ogana kulemagana naki baganye zino zezikufula ow'ekibanja ttaka ly'omuntu so tolina kukisajja nti tadigana oba tonasala kusasula sooka okole ki ogendeyo kugenda kugula wano banguza kukiba ku ttaka lyo naye nakolewo sente mmeka okimanyi nga tolina kukiyingiramu bw'omanyi tolina kiyingiramu kikuyamba naye oga nti njagula lwampaka nze mwetera ekkanzu ajja kuzigaana era bangi abazigaana ganze sikkiriza awaawo omuntu yadde waguze endagano ziina sikumanyiiwo era nga tajja kukumanyaawo wanakozesa amateeka abajja kujjawo bwe yakuguzizza naawe yaguze oba nga okoze ki so niwe osuka kufuna consent ya nannyintaka nkulu nnyo mu by'ettaka consent kukkiriza nti akukkiriza okola kikolera ku ttaka so kati nga tolina kusasula ssente z'okufa sooka ogenda omanye nannyintaka ayagala ssente mmeka. Thank you. Yes. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. Every Friday is a special edition. Tutunulira ensonga z'ettaka. Era nga program eno ku Extra Digest mugoba nsonga tutebwamu ssente aba Kamoga Property Consultants Limited abasangibwa e Lubowa ku Ntebe Road ku kizimbe oba amaka gaabwe agamanyiddwa nga Kamoga House. Tebalina ttabi lyonna mu Uganda. Basangibwa awantu wali wamu Lubowa ku Kamoga House Ntebe Road wokka ojja okubanga obasanga. Tebalina bulooka ku office wojja ne kiggweeraawo bwe tozze ku office kube nnamba z'essimu ezo bakujja kusendeza eyo beba birala ebyo teri bino nti ate ntuukiraayo katukutegerere era singa bawako omuntu yenna gwe bajjako ssente nti bayise mu Kamoga bamuwa kyagala ajja ku office enkya tetulina cases ezo teziriiyo Thank you. Kitwala bbanga kyo processing ekyapa kisinziira n'ettaka kyo processing kiri mu mbeera ki twaliwo bbanga yasalira yoga nti ekyapa nkiguze kimala bbanga bweriti mu kyajja processingira mu mwezi gumu processinga mu wiki 2 yoba processinga mwaka omulamba kisinza kiri muki so otegere ono banga ekyapa kyagala processingeko kiri manya ga mugenzi kyokka te family ye tenafuna administrator bali mu process ya funa administrator na signing empapula kati kiganti kisinziira yo kusalako liri mu mbeera ki ti mu mbeera eyo gyokuwa okuditamininga biki byokola ki niwe kibanga mu mbeera ya bulijjo ahuguza waali ettaka weeriri wasasudde terinako kizibu kyonna mwezi gumu osobola okufuna ekyapa sirina omuzimba kiro emizimu gyakuno gigaana okuzimba emisana nedda sebo kiba kyapa nga weekiri kiba weekiri neffe tuteekataka katale nga byapa biri ku mmeeza tumala kukola donke waaka kumukolera tulipima ne tukola titles tugenda okuga tutunda ettaka bwe liti n'ekyapa kyabwe kiba weekiri awo naye oba wakigule walala nga tebanakolera kyapa twakubuuza tuwe plot number ne block number
tukebere embera mwe liri embera ettaka mwe liri nkulu nnyo mu byokusalako ettaka lyosalako we liri lya muntu waali oba lya mugenzi oba lya mugenzi enkola ebera ya njawulo nene yomba omuntu mulamu ekola ebera ya njawulo so kigambe nti mu kusalako ettaka ebbanga taminingibwa kisinziira ettaka eryo liri mu mbeera ki olibanga omuntu aguza waali mulamu terinako buzibu terinako kabi terinako ki kyangu mwezi gwoso okufuna ekyapa kyo nibwe kibanga kiriko ebizibu ebirala tusa tukubabula nti ano lyolese lirimanya ga mugenzi process egenda wamuko process egoera bwedi nobanga mufanya data administration no okufunya administrator bamba nabaguza bamukola ko administrator batemukolangako bezo babanzo babakolako nibalemerwa mu kkubo tutandikira we bakoma wa ebino oyaga kusala konenga onosoka kuyita ate mu bino so kitinza mu mbeera kimwe kiri banga buli ttaka lirina ebizibu ebyenjawulo banga odinka waali ndawanga omuntu nga taliiwo babanga yagenda Bulaaya n'omulinda nakola ki nakomawo yes kitegeeza nti buli ttaka libyako n'ebizibu ebyaki so lyoleese okusalako liri mu mbeera ki oyo kyapa embeera ye determining ebbanga nzobe ekyapa kiina mumaze okukola print n'ekyapa ate nanyitaka kyamubuzeeko tamanyi wekiri mwina okukola te special title kuddayo ate mubiddemu so embeera mwe kiri yekuwa obudde obula okikolera mulimu gyojja okukola nga kyangu kijja kwanguyira so nga oba okireese tukubuulira tukuadvisinga. Thank you. Haji, last week on Friday twayogera ku bika bya land titles. Mairoland, bla bla nebirala bingi condominium nebigwa mu Kowere. Still waliwo raising concern nga yagala tumuweyo eddakiika emu oba bbiri tumunnyonnyole enjawulo eriwa wakati wa Mairoland ne private mile ekyo kimu abantu baba oli ayogedde kusalako ono ayogedde n'akimalayo kudingisa lulimi nenga abategeeza kyekimu tekirinako kyanjawulo singa mubyadayogera mubaddeko Mairoland ate liizi oba freehold awo manya byanjawulo ebyo ne bayagala private mile ne Mairoland kyekimu wali abasazeko busazi ninga kyakaledimu bwananyini obwenkomeredde era bwoligula tolina gwetaaga kuwebuuzaako mulala bwoligula tolina gwetaaga nti ate oliza obujja ebipatika Mile oligula tuletaaga kuliza bujja okujjako nga alikuwa akuguzizza omuntu ayinza oba ina ettaka lya Mile private mile nene gwe mukuguza nakuguza liizi kitegeeza nti ettaka lya liizi lyokka lyebatundako liizi wabuli kwa ettaka nga lya Mairoland ne oli mu kuguda no kutunda ngatundako ki liizi myaka namu mwenda gyatundako myaka gyenda mwenda gyatundako nenga te obuyinza bwesigaliza muki ni myaka gimani giggwako so kitegeeza kyobona okutuguda nti akuguzizza ki obokola endagaano akuguza liizi akuguza Mile mulimu abagula liizi out of Mile yenga gakutunziza liizi jaguzizza Mile agisigazza era ng'ojja kwetagisa okukola ekyapa ekyaliizi out of Mile ekyo kijja kyogera mu surveying nekyo kijja kirambulayo maaso okola ekyapa kya liizi okijja ku kikya Mile. Thank you. Yes. Haji njagala tutunuulire still era waliwo gwenjagala era naye tumuwe eddakiika zaffe 2 ku 3 eyabuuzizza nti alina yagula ettaka lya Kabaka osobola omukolera ekyapa tetukula ttaka lya Kabaka we don't twaba kyetukola tukulagirira tugende Mengo aho ku Bulange Buganda Land Board ojogenda bakweta ettaka lya Kabaka restricted tetulikolako bali be balikolako balina enkola zaabwe babiki fe tetulikolako eryo tukudwa bantu baba kitukola tukulagirira osobola okugenda n'ofuna obuyambi. Yes. Okay, thank you so much. Omulungi atulaba yonna gy'osinzira okubanga otulaba oyagala kugula ttaka oyagala kupuntira ttaka lyo oyagala ttaka lyo lifune ebiwandiiko oyagala architectural design oyagala kumanya ku nsonga za ttaka kampani eri emu
gye nkurecommendingira emanyiddwa nga Kamoga Property Consultants Limited. Awangalire Kampala ne mu Uganda osobola okubawo olubu lw'ekigere basangibwa ku Ntebe Road erubowa ku Kamoga House. Ng'ogenda Ntebe bali ku mukono ogwa ddyo. Ng'ova Ntebe bali ku kkono erubowa ku Kamoga House. Gwawangalira mu Uganda muno osobola okubawo olubu lw'ekigere. Ate gwe ali emitala w'amayanja essimu eno nnyangu nnyo era ejja kudduka emisinde nga totaddemu na air ticket. Kitegeeza ki nti kuba ku noti 700 17 ojja kubanga obafuna bulambalamba. Bw'okuba enamba y'essimu eyo ng'eri bize kwatiriramu ddamu ogikubeko. Bw'okuba ne bataanukulirawo era kwatiriramu bajja kwanukula buli kimu kitambule bulungi nnyo. Haji eyo nga tuvuddeyo njagala tutunuulire ebintu bibiri kye bayise joint tenant and tenants in common. Kitegeeza ki? Tusooke tukimulungule tukizze mu luwaffe wano olulimi lwa Ssaabasajja Kabaka. Kitegeeza ki? Oluvannyuma tujja kutunuulira enjawulo eri wamu ebyo ebibiri. Joint tenants, tenants in common, abayogera ku byapa, mpandiisa ya byapa. Joint tenants, nzokiwandika nga gw'omwami n'omukyala, ne mukiwandiika ekyapa nga kiri mumanya gamwe mwembi babiri. Wabula ekikiriko ekikifuula ekyenjawulo nti omu ku mmwe singa afa asigaddewo kyonna akitwala mu mateeka keka kirimu ak'enjawulo ako eyo clause oba kakwakulizo oba kawaayiro principle of survivorship. Bagira bata principle of survivorship nti asigaddewo kyonna akyetikka. Okay. Oba kibaddeko ekibirimu obuwumbi bubiri oba kirimu miliyoni 5 asigaddewo era ekyo tayinza kukiteeka mu kiraamo nti wembanga nfudde ekyapa kiri kyodika babiri ekiwadde gundi omutemu gwange gusigalire gundi kasitoba nga kirimu babiri abo kasito offer asigaddewo ayina enkizo 10 ku buli 10 kiba kike naye nayo principle eyo ate naye erimu akawakatirwa nti okufa kwono nokuba nga tukuyinamu mukono wotaddeeyo okuba omuntu ettalo bakatayimbwa kasita bakutwala mu kkooti abasigaddewo nti okufa kwono wakuyinamu omukono principle eyo kulaki ebekwata ebagijjawo naye kasita afa nga toyinako mukono mu kufa kwe eba ekola nti ekyo bakikola nti kuyamba family mwami n'omukyala obaddewo ekyapa kiri manyagano babiri tojja tawanya nabiri genda wadde administration kugenda mubiri mu biwanvu kubanga bakimanyi nti amateeka ofune ebbaluwa eyo si kyangu so baleetawo embeera endala kati gwe era bino yona tukolera tukopa bazungu bwe baleeta ebyapa ebyo enkola zaabwe bo baba bagezesa ddeewo waabwe ne bateeka mu ki mu nkola kati ono akolaga nti kasita oba nga ovudde mu bulamu bw'ensi eno oba omukyala yavuddewo oba omwami omukasita ababeera ku kyapa ababiri omu kasita avaawo asigaddewo kyonna kiba kike bukolokolo naye singa abanga mu kuvaawo kw'oli okirinamu omukono takuyinamu omukono bwekibeera ekikyo kyonna bw'okibeeramu n'omukono principle ekyukamu. That is joint tenant. Bwekitegeeza ne tenants in common kyo nekitegeeza ki kiba kyapa nakyo mukiriko abantu ba mukaaga oba babiri ne buli omu ng'ayinako obunene bwa njawulo bwe omu ayinako percentage ye kiyinza okuba nga kiri kyapa kyayika 10 kuliko ayinako 5 kulinako ayinako 2 kulinako ayinako 1 kulinako ayinako decimal 5 era byonna bibeera well indicated. Kiba kigabane mu ratio ey'enjawulo era ekyo ekyapa kiba mu mbeera eyo kisikirwa osobola mu kiraamo noga nti kyapa kyange kiri kyapa kyaffe nyinako percentage bweti era gundi ansikiranga mu percentage yange eyo era amateeka gakimanyi. That is tenants in common. Ekyapa kino kifunibwa kitya? Kifunibwa ddi? Kifunibwa muteesezo kifaanana mu kukiwandiisa. Bayinza okuba nga edda bapimanga ebyapa ebyo naye nga
nibaga atukubire wamu kiyinza okujjala obufunda bw'ensimbi tojasobola kugoba kyapa gobwana munigina nemuga tukigobe wamu n'ekinnyonnyole gundi ayita wano gundi ayita wano tondeka nange mbeere ku kyapa ekyo naye tudefininge obulemu onene bwayinako ekyo bakiyita tenants in common bikyafuluma ensangi zino ebyo bifuluma bulungi nnyo bifuluma bulungi mu Kamoga Property Consultants ebyapa ebyo mubigoberako ku bantu oli wabanga bakyagadde batyo naye kasiza zino si bangu kwesigaŋŋana ng'edda beesigaŋŋana bano era osinga okwagala agamba nti njijjako ekyange kati neekutuleko kubanga obuzibu obeera mu byapa ebyo nti nkaana zibeera nnyingi muyinza okwagala okukikyusa omwana takola ki naagala oteekako omukono ate kwali mulina omubeerako zibaddeko yika 10 olinako emu kitundu olinako 2 olinako 3 oya kujjako emu kitundu yo mwena mulina osayininganga mwasayininganga mukiwandiisa ekyapa ekyo sigi nti emu kisingako eyo ebeebuzeeko tekifuluma ati bajja jasobola kujjako liryo so edda babikolanga olw'obufunda bw'ensimbi ate nga beesigaŋŋana naye kati ennaku zino oli agamba owaaye kansuwe mukange njagala ki amawulire tegookya mutima okitegedde bulungi singa oba oyawuddeko ekikyo tojja kulyanga opapa kati kikyo obanga kiba nga kikyo bomanyi okiterekawa bade ebiro ebizibu ebiri mwekyeera anakitereka ani oyo omwesimbu ennyo gwe tukiteresa kati edda beesigaŋŋana ki bannaabwe era ne batuukiriza obwesigo obwo naye kati ennaku zino abeesigwa si bangi nnyo so mu mbeera eyo bagezaako nnyo buli omu afune akaki Haji ekyapa kino ekya tenants in common onnyonnyodde nnyo disadvantage zaakyo singa oli agaana okuteekako omukono abantu tebakyesigaŋŋana omuntu asobola okukibuzaawo bw'omu asobola okukola kino asobola okukola kiri yinza okwagala okwekutulako muno n'agaana okuteekako omukono n'ebigwa mu kkoweri abantu beefuula tunnyonnyola advantage z'ekyapa ekyo ekya tenants in common oyinza okuba nga tolina ssente ate nga banno bayina ng'oyagala kuva ku by'ekibanja kyakale libeere liwandiise mu mateeka beeyungeko banno bawandiise ekyapa naye bakuwandiisiza percentage yo olipire tokota oba ovudde mu bali abatalina ki oba otalina kyapa nandobisi naye naawe ebeereye kumanyi oyo alina ekyapa tenants in common asingira ddala wala oli atalina yadde kubanga ye nandobisi ekola ki ebeere mumanyi siginkyaye gyeri tegamu nti egyeri asobola oga nti ndisaleko aba alina waasala oyinza okuba nga tolina sente zijja kingiramu muntu bw'omu zikuyamba okwekwatakwata bwe mba nga muli bantu 10 nga mwetaaga miliyoni 5 5 gikola ki ziyinza otakalubiza kuzifuna ezo muzikuŋŋaanye mangu so kikuyambako ziyamba nti oba ovudde mu bali atalina byapa okay Haji tutunuulire advantages za joint tenant nti omuntu asigaddewo tamenyeka naddala famire omwami waaba avuddewo omukyala tamenyeka nnyo nga kiri kyatalinako mannya oba kijja kumala kwetaaga ogende administrator general ogende mu kooti bakutambuza nnyo wano talina kyatambula ate baluweegi kakasa nti wafudde saidi zombi omukyala wabanga yafudde ofune ebbaluwa oba omwami yafudde ofune ebbaluwa eyo olaga nti yakoze eki yafudde bw'ofuna ebbaluwa eyo kiba kiwedde gyotwala mulandu ofi togifuna ate n'osirika nayo nabisonyo gitegeeza ojja kukola bukese death certificate ojja tuusaayo bajja kuyita process zaabwe basazeeko erinnya ly'oli osigaleko bw'omu osigaleko bw'omu advantage ki disadvantage kyekirimu kati advantage kyekirimu nti bagezaako nnyo okulaba nti famire ezo zibeera ki zibeera wamu naye obuzibu obukirimu kugezaako oli oyinza okulowoleza ebirala nakujjawo nga bukyali kubanga akimanyi bw'ovaawo mulanda ofisi oba ovuddeyo oba oweddeyo okuprovinga ddala nti yakugjewo kiyinza okubeera ekizibu ate ng'ayinza okuba yeyakugjewo olaba oli akikwata bukwasi nga takiriko nenamaani akiyuzaayuzaamu bw'ati ye nga tafudde eyo tame nti ayuzizza ssente yakiyuza so wano omukazi yakikumisa essigiri eyo ebuwambo akikumisa
achikumisa ate omuliro gwaka nakumesigiri so kati ono kibanga goyingizaako munovanga mukaki abaana abo nga mutegeragana n'ategeera ne value yakyo bange ekyapa kino kya mugaso nnyo mu nsonga z'ebyenkulaakulana omutegeeza ekyapa kino ze ssente n'oba oyina era abaana n'obategeeza nti ki ekyapa kino ki ze ssente notavaawo ate nomwana bamuwamu bodaboda mu kyapa ekya $1,010,000 so olina okubasomesa so onosooka kumusomera gwotadde ku kyapa oba omaze omutegeera nti ki timujja kukwatagana. Thank you. Kino kya ddakiika emu nakyo waliwo era eyambuuza ono teyawandiika mu mail yampeereza message n'angamba kyekyanguwa okugenda okukola land search oba okukozesa omusaveya kikyabategeeza mu ekyo okukola land search ogenda ne weesaakingira gwe ssekinnoomu oba okutumayo omusaveya kisinza kyoba oyagadde kuba yo land office were kukuyamba nga bw'oboze bw'oba olina sente zo okukola saveya nakukolera ki kubanga ye saveya wona omutuma ajja kulaba buli byotajja kusobola kulaba n'ate gwe bw'ona oba ogenze byonna byajja okubuusa amaaso ye nga yamanyi byakebera gwenza ogenda mu land office ng'okebera bukebezi kyapa kiri mannya ki kyokka nga kyojja okukomako ekyo tenya ajja kubeera ebirala bingi akubeera ne kyava neye kyakola ki neya kijjamu byonna nabikubuulira kitegeeza oyagala biki byobogera okebera kuki ku kyapa osobola okyekeberera kubanga land office yo tegoba baki tegoba bantu provided ng'osasudde ssente ez'okukola search eyo kubanga every transaction mu land office osasula ssente ensonga z'ettaka ssente buli kyoyagala ogendako n'owagamba genda kulikeberako era osasula ssente mu bank bakwana receipt era ne bakebedde babikuwa nga bateeko sitampu zaabwe so kisinza ki kyoyagala bw'oyagala genda okyokeberere it's fine bw'oyagala bakeberere era it's fine. Thank you. Tuli ku Extradigest mugoba nsonga omulungi alaba eno gy'osinzira okubanga otulaba buli Lwakutaano tubeera ne special show ekwata ku nsonga za ttaka era nga tubeera n'omukugu Haji Muhammad Kamoga director okuva mu Kamoga Property Consultants Limited abasangibwa e Rubowa Ntebe Road yawo ku Kamoga House gwe tubeera ne buli Lwakutaano tulabye olunaku olwaleero ngeno ye show gy'osokedde ddala okulaba kukubira omulanga osobola okuddayo emabega n'olaba show zaffe emabega awo n'ojja ng'ogoberera gwe atulabye leero for the first time bingi nnyo bye weetaaga okuyiga mu shows ziri azze nga atugoberera nkugamba keep the record buli Lwakutaano beera ng'otuceekingako okulaba kipya ki kye tuba tuleese ayagala okugula ettaka jangu mu Kamoga Property Consultants Limited bennamba z'essimu ezo yonna gy'osinziira wansi w'enjuba ne bw'obeera Brazil ne bw'obeera Portugal ne bw'obeera South Africa ne bw'obeera South America oba North America yonna gy'osinziira okulaba sheeno ng'olulimi lw'enjogera olutegeera ng'oyagala ttaka mu ggwanga Uganda Abakamoga be bokka abajja okukolera ekintu ekyo teweetaaga na kuteekamu air ticket teweetaaga na kugamba nti ate ninye ennyonyi nzije kati awo nno wenjagala tugende Haji nga tuwunzika munna Uganda for example ngenda kozesa nnyo case study y'abannyinaffe abali mu kyombo kya Buwarabu abagenda okuyiiya abantu babakazaako erinnya nze lisaagala abantu babayita bakadaama naye nze kimpulikikira bulala kitegeeza ki ekyo simanyi nekinzitowereramukko nze nenkanya kubayita baganda baffe ne bannyinaffe ekyoba olemerako ekyo kyemanemerako kiri kireke kubanga omutima gwakigamba kubanga sikimanyi ekitegeeza so bannyinaffe bano abantu be bayita bakadaama ze bempita bannyinaffe abali mu kyombo kya Buwarabu ng'ayagala kugula ttaka ne contract eri gyali ekyagenda mu maaso tajja kusobola kugamba Muwarabu boosi we omwami n'omukyala nti ate munzikirize nziruke e Kampala Abakamoga banfunire 10 ku 5 oba 10 ku 10 oba yiika yange akola atya omuntu oyo atuukirira ku ssimu ezo netwogera naye netumuttaka lyetulina tumulagira website yaffe www.kamoga.co.ug naga nakebera ettaka lyagala baba ettaka lyagala liriko ebbeeyi ey'enjawulo nkyanjagala wano
wa milioni 15 kati nga tinja sente zo sizinawo zonna wamu ninako milioni zangu oba 5 oba 6 oba 3 nenyimanyi contract yange eno abazungu jenkola tebanyaga bajja mbampa buli mwezi nzigula account namwe sente zenfunawo zenkuwereza olukumawo contract yeweddeko oyita ku office nojjawo ekyapa kino okola ki tuli kuweereza n'olirawo ettaka lifanana owega kola sasa kino n'ogikola njaba netukijjako then tukiteeka wozimalirayo ekyapa kyo tona obuddeyo ku airport kubanga ofisi eri ku luguudo lw'Entebbe osobola kukyama wano ojjawo ekyapa kyo banga abantu abo basinga obungi badde besiga nnyo baganda baabwe bakoja era tubabagobyeko tuze tubagobako basenga baabwe ne bamama baabwe ne bataata baabwe bagamba bababyeko seza baweereze za kulya na kunywa na bujjanjabi abeetaaga obujjanjabi naye ez'ebyenkulaakulana kubanga bamukola ebitali bituufu twamenyeka ne sente ez'emyaka 2 kola bokuba kwetaaga kukola baba bali mu kukola so twatekawo embeera eno nti oli wabakoze sente ze ajja kufuna ekintu ekituufu okuva mu kampuni yaffe baje tutunda mu kampuni yaffe tunda takanga lyaffe tetuli babulooka tulina gwe tutundira ete ettaka lyo tulitundire oleke enjawulo no twasalawo tutunde lyaffe lyo kabala bakola eyo gye bali so tutunda lyaffe manyi kyapa tukulize kyapa nga weekiri ajja kisanga omanyayo sente zo kyapa kisangawo kitasa gwa nti mala kulinya nyonya takumala kudda Kampala atomala toddeyo sente bado yononya mu air ticket zikuyambe ko zibireki zigate kuti banga boweza sente ofusigaza receipt afuto zikazeni oweza kuwesa ninyoni oweza ku ditch oweza ku money ku mobile money oweza message osigazaako eyo tubalansinga bitabo byaffe nti zali sente weziti ozimazeeyo sibwekito bwe kibeera so oli bwajja era bangi abakoze mu nkola eyo nibafuna ebyapa so ababadde n'okubuusabuusa nti kibeetagisa kukomawo bajje na sente zaabwe mu mugugu tajja swala ziweza ezo tajja swala ziweza banga buli era ekyamutwala eri kukola sente naye buli wazuga nti azikuŋŋaanyi zibange ziwerawo 7 ne bazeewolako 2 bange ziwerawo 12 ne bazeewolako so nsosanga ekyamutwala nekiremerera nga bali Kampala era kyaba yagala okuvaamu natakivaamu nabanga bana abamusindika eri okukola babanga abamusindika ku buddu nabanga ali muddu waabwe eri okolanga muddu ate ne Kampala bakusigalako nga bakuwalanga muddu nono bokoze byokola ebibyo byogula kataka byebigire okuyamba sere zo spending mu kugula ettaka ye saving wo gobokoze singa una mu saving ira ku account ya Muganda we Kampala ayina nebizibu bye newe tu officer fweri wojjo tusanga oboko miguyisizo zo bokola ki otereka twe balancing twali chapacho bobudde Entebbe ita ku office era wabayo omuntu yenna tubanje ekyapa jjanga ku office erbo tutina batubanja bya agene ne kyapa kye agana ne kyapa kye kitugeza okukola nti at least rubere straight abantu bano bawewe ekituufu babonyebonye nnyo babedwa sere zaabwe nnyingi ate nga abazi babyeko ate nga banganda zaabwe Haji omwana owobuwalo omwana owobulenzi ali ku kyeyo asobola okusasula ekyapa asobola okugula ettaka lino ku kibanja mpola yes asodigula mpola nasobola milioni buli mwezi so emitwalo 8 buli mwezi milioni 2 buli mwezi sinza tugereganye banga bana twafuna sere zanjawulo bafuna sere zanjawulo so tulina sere ettaka lyagala tulitesezaako nogamba ndadisobola maka gunja bandi mazi onya kibinja kubandi mazi nobakolanga okolera ekyo notakola fund nja kumala bama muberimba nja kumala kukola nzaye Kampala jukira ettaka lino sasula omwaka mulambo wa myaka 2 ujoga ndo dasasula byakataka lyabadde omwaka ogwedde sazi no sibwe liri jagina okukomawo nga lyalinya ninga tifufa ateka fedio sana utuza ettaka eryo tetongera mu interest bazibaza badde milioni 15 zo sasula no mala ino tuofuna ekyapa kyo so mu mbeere eyo okutandika ko kisingere kuba ekikulu ezinzo kalubiriza mu bine byenkulakolana kutandika ko oli kusubira nti anja kujingine nkozesa zange Saudi nkomu nakazindo tojja komonako bawe ebizibu bibere Kampala nga bingi pressure ngaki nyingi nga nyingi tojja kumalako so mu mbeere eyo bose ebine mpola milioni eyo jabange ntini ne ejja kuyamba zinga ze sente ezo so na mpola bumalayo buyita ku office nzuga nti obo kimazeyo kiwegundu nti temucho omuntu yenna bomba mumazeeyo ekyapa kinsanga nammwe era tujja kukuuma obwesigwa era tubengo kifuna banga mu bwesigwa mu byettaka
kampuni ya Kamoga weri okuyamba mu nsonga ezo. Ekyokulabirako omuyimbi omugenzi Harriet Sache yagula ettaka ewammwe n'alirekera abaana be ne muderivalinga. Ni bingi. Era ku ekyo ndowooza tujja kufuna program twogere ku nsonga eyo. Pressure yali nnyingi, Harriet yamaze okufa. Ate abafamily baagala ate bajje mbawe ekyapa. Nalina okuyimira ku magulu gange abiri temagamba sisobola. Era okubeera byapa yaŋŋamba by'abaana bange. Kuliko omusiraamu natali musiraamu. Kusibanyi nabamanya ate omu naafa omusiraamu naafa. Wasigala watali musiraamu. So nalina okukwata ebyapa bibiri ebyo. Nembiteka mu mannya g'ono waki. Nalina omugumikiriza n'akula. Weze myaka 18 nembikyusa ndeka manya agenda ngakwata ebyapa byo. Siga nti okulya nyingi sikogwa maddu. Yes. So wacho oli azamanya oli omugenzi. Oba kyokoze ne mutima gwo bali wate kijja. Thank you. Yeah. Haji obaka obusembayo eri banna Uganda abadde balaba program ya fena bawangalira Uganda n'emitala wa mayanja. Aba program eno mbebaza nnyo okuwayo obudde bwo. Budde tebuweekayo n'oba buwaddeyo saba Allah akuwemu ky'osinga okwagala. Nene bitwogedde jjamu ky'ojjeemu manyi kyemmanyi ky'ojja kuba olina by'ojjeemu tozaga nti essaawa nnamba gye tumaze wano nti atolina ky'opiikinze ojjawo nga kuliko kizibu so jjamu ky'ojjeemu okulaba nga olina ky'okoze kuba njera batwebaza batuwadde oli najja nakuwa ekirabo naye nga kibamukolera amagezi g'omuwadde nga gamutaasizza so tuwebaza tujja kugenda mu maaso esubire mutuwa naffe tutwongera maanyi kugenda kubaweereza n'obwesimbu mu nsonga z'ettaka kuba tumanyi mugwetaka si mwangu ne mbaddemu abaali abalimbikamu mu butaka naye tujja kubaweereza n'obwesimbu nga so ofuna kyeteekeddwa okufuna so mbakubiriza mujje tujja kubaweereza mwaka 2022 wetuli inshallah taala sabe Allah tuwe obuwangaazi tulongo kubaweereza n'obwesimbu nsonga z'ettaka simu zaffe 0700 17 16 73 MTN 0775 500 700 tetulina ofisi ndayo na tulina luba wokka Kamoga House awojja okujja okusoga zineze ettaka inshallah taala. Okay, tetugenda kubanga tusukaawo of course betambula nabo Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabi ne Tone Senabulya. Thank you so much. Then gwe mulabi waffe omulungi awangalire Uganda n'emitala wa mayanja. Tukwebaza okubanga buli program gye tuleeta ojembracinga. Thank you so much. Era tukugamba tukyatambulira ddala wamu naawe. Tuleeta program zino ez'enjawulo okuketalinga ku nsonga ez'enjawulo ng'ensonga y'ettaka. Era nga tukugamba nti buli Lwakutaano tubeera n'aba Kamoga Property Consultants Limited era nga tubeera ne Haji Muhammad Kamoga n'atunnyonnyola ku nsonga z'ettaka. Tukwatagane nate Olwokutaano olujja ate era still tosubwa programs zaffe ez'enjawulo wakati mu wiiki awo. Ibrahim Mukasage mannya gange ku lwa Extradigest mugoba nsonga mbaagaliza birungi byereere abasiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatali basiraamu blessings omukama Katonda nammwe abakuume mu ngeri y'enjawulo abo bye musinga okwetaaga. Mubeere bulungi mweraba.